Ebirwa byerabirwa naye n'olunaku eyali vice president w'eggwanga erya Sudan John Garanga lwe yafa lunajjukirwanga. Ennaku z'omwezi zaali 30 omwezi ogwa Julayi omwaka 2005 ennyonyi vice president John Garanga mwe yali atambulira ku lugendo lwe yaliko okuva mu ggwanga Uganda yalemererwa ne yekkata ennume y'ekigwo n'ekyaddirira kwali kufa kwe. Ennyonyi eno yali ya mukulembeze w'eggwanga erya Uganda era ng'ono yali ava ku bugenyi ng'ava okukyalirako President Yoweri Museveni mu maka ge Lwakitula. Kali wano mu kumusiibula yamuwa ennyonyi ye ey'obwa pulezidenti nga munywanyi we nfanfe emuzzeeyo okwaboobwe, wabula eno n'eremererwa n'egwa ku nsalo ya Uganda ne Sudaani era nga baalemera watono awaalemekkera okubuuka okutuuka ewaka. John Garanga yali musajja munnabyabufuzi omugundiivu mu ggwanga lya Sudaani, omulwanirizi w'eddembe wamu n'obwetwaze. Okuva mu mwaka gwa 1983 paka mu 2005 kulembera ekibinja ky'abayekere kimanyiddwa nga Sudan People's Liberation Army oluvannyuma lw'olutalo lwa Sudaani olwokubiri olw'omunda. Kale oluvannyuma lw'okulwana ennyo nga naye Entebbe awulira agyagala, empenda zaayongera okubeera nga zitemebwa okulaba ngeri ki eggwanga lya Sudaani gye lifunamu emirembe awatali ntalo. Era wano endagaano nnyingi nnyo zaateekebwako emikono era nga n'eyasembayo yateekebwako omukono mu ggwanga erya Kenya, eno nga yamufuula vice president ow'eggwanga erya Sudaani. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 1983 Garanga yagenda mu kitundu ekimanyiddwa nga Bol, bw'atyo ne yeegatta ku bayekera abalala Battalion 105 era nga bano bonna baali bawakanya enteekateeka za gavumenti eyaliko. Wano nno bonna kye baali bafuba kwe kulaba nga Garanga ayingira mu gavumenti era wamu ku nteeseganya ezaagendanga mu maaso. Eggwanga lya United States of America lyavayo ne limuwa obuwagizi bwe nga bagamba nti okubeera kwa Garanga mu gavumenti kujja kukyusa kinene nnyo naddala ku ndooliite eziri mu kitundu ky'e Darfur. Era wano pulezidenti eyaliko ebiseera ebyo wa America Ssaalongo George Walker Bush yawagira nnyo ekya Sudaani ey'omumaserengeta okwekutula ku Sudaani ey'omumambuka era ng'agamba nti wano Garanga ajja kubeera omukulembeze omulungi ow'ebbendobendo lino ery'omumaserengeta. Wabula nga 5 January 2005 amawulire gaafuluma mu kibuga Nairobi nti Ssaabayeekera mu ggwanga erya Sudaani agenda kubeera ng'afuuka omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga eryo era endagaano ssaawa yonna yali egenda kubeera ng'eteekebwako emikono. Kino kyatuukirizibwa era oluvannyuma lw'okuteekako emikono yafuulibwa vice president era n'alayira mbagirawo. Wabula nga wakayita ssabbiiti 3 zokka musajja wattu ono ng'afuuse vice president w'eggwanga eryo, Garanga yajja mu ggwanga Uganda okukyalira ku munywanyi we President Yoweri Museveni, wabula okukyala kwe kwali kwa mankwetu era gavumenti ya Sudaani teyakumanyaako kubanga yaleka abagambye nti agenda mu katundu akamanyiddwa nga New Kush ye yennyini ke yali yeekolera. Wabula oluvannyuma embulubujju zitandika okuyitingana nti Garanga yandibanga afudde. Wano gavumenti yassaayo omwoyo okulaba nga erumba ab'ekibiina kye okubabuuza kyekituufu, wabula ne babawa amawulire ag'obulimba nti ono yali tannaba kufa era ennyonyi ye yatuuka bulungi nnyo mu kafo akamanyiddwa nga New Kush. Bwetyo ne gavumenti neerangirira ago, kumbe kye bataamanya nti bano baali bagezaako kugula budde kuteekateeka musikaawe agenda okubeera ng'amusikira n'okutereeza ebya famire ye. Amawulire gaamala ne gayitingana nti vice president John Garanga mwe yabadde atambulira yagwa era yasangibwa mu nsozi eziri ku nsalo ya Uganda ssaako ne Sudaani. Kino kyaddirira oluvannyuma lw'ennyonyi eno okubula okumala essaawa 24 olw'ensonga nti eno yasimbulayo ku Lwokutaano, olw'Omukaaga lwonna teyalabibwako paka ku Sande. Kyokka ebya Katonda bizibu. Omusajja Garanga eyali Ssaabayeekera okuviira ddala mu 1983 n'ayita mu masasi n'ayita mu bikompola era nga yawona okutemulwa enfunda ziwera. Laba bw'afiira mu nnyonyi ng'amaze okutuuka ku lyengedde. Ebirwa byerabirwa naye n'olunaku John Garanga eyali pulezidenti w'eggwanga erya Sudaani lwe yafa lunajjukirwanga.